Okay, kakati eno party ya kubiri. Jamiru Mugerwa akwatibwa atya? Akwatibwa omuntu omwe yamukubidde essimu nga mukwano gwe emabega nga tanaba kwatibwa mukwano gwe. Nkyajjukira twalina omusajja bamuyita Aji Kamada ewaffe eyo mu kyalo mu Buyukwe South mu Ngogwe mugombola y'Engogwe. Kamada mutabani w'omugenzi Walakira bamumanyi mu bitundu bye bayita Buwogole, Kikakanya, Nawunga, kati Buwogole, kati Kamada tudendo ali mu Kiwulugume eyo Malubya. Naye bwe baali baagala okwata Kamada bagenda ne bakwata mukwano gwe Ojambo bwe bamukwata ne bamuteeka ku mpingu ne ku mundu. Bino byenjogera si bya kankati. 20 years ago oba 20 years ago ndowooza oba 25 years ne 20 years si 25. Kamada bw'atuuka na Ojambo bamulesa asirikale baagala Kamada. Ojambo najja n'ayita Kamada. Allo Blaza kikingoze kiro nti mugana ina byenjagala okugamba. Mukwezo bazobaawo jukira Ojambo abasirikale bamuliko wano. Kamada gulawo. Kamada yali tanaba kugulawo bwati kumalayo luggi. Abasirikale nga besonsesedde ennyumba. Mu biseera ebyo sola zaali tezinaba kujja bulungi nti Kamada yanditunudde munda kubanga ennyumba gye yalimu endabirwamu. Osanga yanditunudde mu ndabirwamu n'alaba abaze n'Ojambo. Mu biseera amasannyalaze gaali tegana batuuka mu kitundu ekyo. Naye ng'ennyumba Kamada gye yali asulamu ye yali omu ku bagagga abali mu kitundu ekyo eky'Ebuwogole. Abantu babanala vidiyo nga mumanyi disitulikiti y'e Buyukwe mujja tegeera ekintu kye njogerako. Kamada oba Aji y'omu ku bo abaali balina ku ssente. Bwe yamala okugulawo ati abasajja ne bayingira ennyumba ne bakwata ne batwala Kamada. Kakati buliriza eyakubidde Mugerwa Jamiru essimu yabadde mukwano gwazze ng'ayogerezeganya naye gwe tunaba kutegeera kubanga wedde n'abasirikale tebatuwa nnyo obudde kwogera naye. Bw'amukubira essimu ng'amukubidde essimu nkwabiri ku source ate n'abamu abayinza okugenda bayinza obutafuna kuba abasirikale basobola muwa gundi nga ono mukwano gwamugamba nti waliwo abazungu abaagala okussa mu minisitule yo essente so tumiitinge. Mukwano gwe Jamiru Mugerwa amugamba tusisinkane amuwa hoteeri gy'abadde atera okukolerangamu eri Jinja ku Iganga Road bagiyita Arenisa Hotel. Hoteeri eyo nungi kati amugamba kwa gy'adde akoleranga. Kakati bw'amubuulira nti no tusinkane ku Arenisa lino olugero luliwo mabega nga tannabakwatibwa lwendi okuwa ono amusuubizaayo bakiyambi ate mukwano gwadde yamukwana bazze boogerezeganya nandi ayinza okuba nga abadde alina engeri gya supportinga. Kakati bwe tumaliriza ku lw'Omande lwe bamukwata era mwegendereze nnyo abantu abakubira amasimu kubaamu bannanfuusi bajja kwogeza Yesu bakole batya bajje bakukabe bajje bakuwa obutwa. Yijukira story ey'omusajja abamuyita ono yafa owatoka tubala simanyi balabala Adam Mulwana agamba ayajjukire yamuwa obutwa naye nga yali mukazi yajja n'amugamba mbu oli serebu waffe watukubye obuyimba tuli mu sitwago bikinga bw'obitegeera oli kitegeera. Adamu Mulwana oyo omuyimbi yafa olina yamusanga alidde simanyi kuki interview nagiraba
oba sausage oba biki ebyo ng'aliddeko nagamba byako ng'amufudde mukwano gwa mangu ago alidde n'afuna okulya ku ebyo oli bye yali aleseewo byali bikimu kyajjukira interview ze nkyajjukira nagira naye olaka wagira kati agenda okujjukira nti wamma omukazi kuba teyaddamu muwuliza naye ng'amaze omuwa obutwa kakati wuliriza Mugerwa Jamiru bamukwata naye nga ali omusetinga y'omu ku gwabadde anyumya naye nga mukwano gwe n'amusetinga kati wuliriza bw'amala lwe bamukwata ate ono amukubira essimu nga bakyusizaamu n'amugamba tusinkane ku woteeri eno ku lwaki kubanga baategedde abaamukutte nti we banaagenda ku woteeri ye gy'abagambye kubanga nze kamugambe ebigambo bino nti nze bw'oli bw'ayagala okumiitinga nzaamuwa aw'okumiitinga ekyo kiri ku mateeka oba kiri mu nkola nti tugeze woba gwanjagala si gwampa okukumiitinga nze akuwa tuyinza osisinkanamu nti ye koze tujja sisinkana wano ddala ffe abantu abavunaanyizibwa abantu abatalagajjalira bulamu bwaffe gwalina omugamba nti tusisinkane wano kati yekyo Jamiru kye yakoze n'agamba omusajja mukwano gwe nti tusinkane ku Anisa Hotel Ejjinja eno story gyenkuwa kati bw'amugamba kati lwe bamukwata ono ku makya akyusaamu ebiboozi amugamba naye tusinkane ku woteeri ye oli kitegeera amuwa woteeri yokola ki ng'akyusizza ono gye yabadde amugambye okusisinkanamu kakati bwe baadde bakatuuka eyo ndowooza yatuuse okuyingira bw'ati n'asanga woteeri gye yamugambye eri eno ndowooza mbuka ku Nalufeenya agenda okuba ng'ayingira bw'ati ng'ali mu basajja wakati nga bamussaako empingu nga bamugamba tutwale ewaka bamutwala ewaka ng'abeera situdiyo ya Jamiru nga gye mbadde mulaba ebadde ngako baana za Tish TV baana nga batwala microphone biki byonna amasimu byonna nga batwala studio nga bw'ogira yafuuse kati nga luumu tekyali studio kye baleseewo kye nalabye baleseemu ntebe ne balekamu ebitebe ebitulako nga batukuba ebifaananyi mukyabijjukira ebyo batukubiramu ebifaananyi nga tugeze mu studios n'entebe eri gyatuulangamu mbadde mugirabayo ne bagirekamu bwe bamaze ne balekamu ne kapeti malimu kapeti zino ng'ez'ekisaawe ezikapeti ezo ez'ekisaawe nazo ne bakola ki ne bazirekamu mu mbeera efaananako bwetyo kakati ne bajja ne bamukwata olaba okuswazibwa naye nga amuswaza oba eyakozeseddwa yabadde ajjayoga naye nga alinga mukwano gwe ndowooza ffe naawe tufunamu ekyokuyiga nkwasitole mulabe engeri gye tuyinza okuyamba muganda waffe kubanga nzikiriza nti Jamiru Mugerwa awadde omukisa abantu wano ku social media kakati bwe bamutuusizza ewaka ne baweebwa ebintu ebyo byonna byonna mu kutegeera n'alyoka ategeera nti Apostle Grace Lubega yali emabega w'emivuyo gino oba okukwatibwa kwa Jamiru naye ensonga ki ekwasa Jamiru awo nno bwe twebaliza abasumba nabagambye mu kavidiyo akase musumba Tom Mugerwa bamuvumye musumba gundi bamuvumye oba bamuwaayiriza musumba Tom Mugerwa musumba Kayanja musumba Dr. Joseph Sebadda naye abasajja abo bakitaffe bansonga nnyo mu Uganda wano abo abasajja bansonga mu Uganda wano kubanga osobola okunjulira nti abantu bavumye Sserwadda ne bavuma Tom Mugerwa naye Tom Mugerwa talowoozanga na kubanga abantu bwa Katonda tetwanira ntalo za mubiri
entalo ez'omubiri. Era mulala ye pulezidenti w'eggwanga lino. Abantu aba Tom Mugerwa, Pastor Joseph Serwadda, Dr. Joseph Serwadda ne Pastor Robert Kayanja, abasajja baleke Kayanja okuva yagene mu kooti dwa kuleeta abantu bano abamulumiriza ebisiyaga ne badde bajja babyogera nga asirika. Era kyovula nti bwe bakwata ba Pastor Male ba Pastor Sempa, Kayanja yamaliriza nga baba walina kukola bulungi bwansi kwera makubo kola ki si kubasiba oli kubanga okitegeera. Kakati omuntu omulala abantu abo basatu nga maze oboogera, omuntu omulala ye President Museveni. Museveni yayogedde ekintu naye ate abantu tebakitegedde. Yayogedde n'agamba nti ye mu bulamu yakatta abantu ameka. Wadde bino byonna babeera gavumenti naye waliwo omuntu okubeera nga awulira okutta munda mu ye ng'omusaayi guli ku bulamu bwe togubala. Olikitegeera. Era eriyo abantu amu nga n'okutta batya n'okuwa abantu obutwa batya nga batya. Oli kubanga otegeera. So wakingambe ntwebaze Katonda ku lw'abasajja abo. Abantu bavumye Tom Mugerwa ne bawaayiriza buli kimu. Godoni ate abamukwata sina basumba. Godoni yavumanga Tom Mugerwa, n'avuma ba Kiganda, n'avuma ba Serwadda, n'avuma baani. Ye ani gw'ataavuma? Mukyajjukira Godoni. Tewaliiwo muntu yenna asobola kukkiriza oba oli kubanga otegeera. Tewaliiwo asobola kukkiriza. Njagala kutegeeza ekigambo ekyo mu mbeera efaanako bwetyo. So twakwebaza Katonda bakitaffe kubanga balaze omutima ogw'obwakatonda ogw'omwoyo mu mbeera efaanako bwetyo. Jamiru Mugerwa ali mu kkomera era yagenze kizuula nga Apostle Lubega yamuggalidde. Naye Apostle Lubega amulanga ki? Akatambi namba 3 batugenda ku namba 3 nguwadde engeri gye bamukuttemu. Bakozesezza basirikale eb'ejjinja ne bamukwata naye nga bavudde Kampala. So Jamiru Mugerwa muganda waffe ali mu kkomera essaawa zino. Sheyalinga message twetaaga support nga nabagambye nti bawuyodde ebintu byonna ate alina famire alina abaana yeetaaga okuva mu kkomera. Yeetaaga okuva mu kkomera abeere nga naye alya obutaala obanga abeera wa ddembe mu mbeera efaana bwetyo. Senzikiriza fanero teyeetaaga ssente ku Jamiru. Olikitegeera. Ne mumanya ebintu ebyo by'amakooti kkomera biki ebyo byonna bibbeiro biki ebyo byonna byonna byetaaga ssente obanga wali okiyiseemuuko obanga ali obaddeko mu kooti balooya babeetaaga ssente mu mbeera efaana bwetyo. So any support yonna gy'olina ku lwa Jamiru Mugerwa giteekeko mu mbeera efaanako bwetyo ne Katonda ajja kubeera nga akutuweera omukisa. Muganda waffe ali mu kkomera essaawa zino. Paati namba 3 yenjija nayo.